Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo naye kyeyagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo, njagala bajjukiza nti fe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamuyinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batuyinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatuyinako obuyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza nti bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi, era betusuubira nti betugenda okugendamu okubategeeza, okubasaba okuzza ebisanja byaffe obujja kyetusuubira nti era bagenda kikola. Nawulidde mukulu Muwanga Kivumbi ng'ayogera nga bwe bagenda okujja e Masaka. Njagala kumuzzaamu amaanyi nti naye kennyini asobola okujja, kubanga ebutambala kyandabikidde byempulirayo balinganga abamusiibudde, naye waddembe okujja neyesimbawe waffe e Masaka. Abantu baffe balina obusobozi okusalawo. Namuwulidde anyoomola ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ng'akiyita municipality. Ssebo mukulu Muwanga Kivumbi, njagala kutegeeza nti ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka kyasuumuusibwa okufuuka city. Kaakati nakuwulidde okiyita municipality, e Masaka tewaliyo municipality. Ekyo kiraga obukulembeze obunyoomoola, obutassaamu kitiibwa ate obutagoberera. Kakati obukulembeze obufaanana bwe butyo tugenda kubuwakanyiza ddala mu Buganda. Njagala okukubiriza abantu baffe, si kifo kya kinyumu nti buli ayagala asobola okujja n'afuuka memba wa palamenti oba omukulembeze ku leve endala. Ezo ensobi tuzikoze okumala ebbanga, tetugenda kuziddamu mu 2026. Njagala okukubiriza abantu baffe nti 2026 tulonde abakulembeze ab'ensa, abamanyi ensonga za Buganda, abamanyi ensonga z'ebitundu, ate abamanyi ensonga za Uganda. Kambiddemu kubanga bino bikulu. Tulonde abakulembeze ab'ensa ng'ensonga za Buganda bazitegeera bulungi, ensonga z'ebitundu mwe balondeddwa nga nazo byo bazitegeera bulungi, n'ensonga za Uganda nga bazitegeera bulungi. Abantu abanalowooza nti 2026 gugenda kuba muyaga ng'ogwa 2021, ekyo tekisoboka. Abantu baffe beeteefuteefu okukakasa nti balonda abakulembeze abagenda otugattako omuwendo. Buli mukulembeze yenna ajja gye muli mukakase nti alina obusobozi obubagattako omuwendo. Omukulembeze atalina busobozi obwo, oyo mumusse wabbali. Tetugaana batuvuganya, ekyo balina eddembe lyabwe okujja ne batuvuganya, naye abantu baffe balina obusobozi obulonda abakulembeze abatuufu, era kyetugenda okubakubiriza ffe gye tusibiddeko. Ebyekibiina nga byo bitadde wabbali, omukulembeze agenda kubagattako, ekibiina ekyo kibe nga kyekiddirira, naye omukulembeze abagattako agenda kubeera mukulu